aveewo naye asobola okuvaawo. Mu buli kimu kyonna mukimanyi sirina kyejja kubeetwegerera. Kati nze ne munnange ono ani tujja kati bwe mulaba oyo kati tukwatagana bulungi ate nga tumaze ebbanga nga buli omu abiki. Nze nkwagalira ddala bino bya siriyasi so si bwekwagalako bwagazi. Mulabe si kyenasazeewo sekikyusaamu omukazi gwenjagala gwendaba nsobola okuwasa ate gwengenda okuwasa. Naye gwe abaana tubawulidde nti tebagenda kikkiriza. Nga lwaki tebakikkiriza? Plan Kyakoze nga mugenda kubeera nga muli oke buli kimu. Mbadde mmanyi nti oyagala kunkuba kikonde okole ki obaale ewa Esther nga wenjagala mukazi wo. Era gwe bali nnyo bisigadde byonna kati plan kijoyina buli kimu kiri sorted. Buli kimu kiri sorted gwekola bintu byonna olina bikola ya make sure mugenda mu maaso ebisigadde bijja kwekola bwekola. Oli serious? Saagala obeemu nakutya konna nti oba waliwo oba kyengenda okukola oba nyinza okuba nze ndi musajja muno kuba ne bwe nandibadde mu mbeera y'emu nga gy'oli nange era of course manyira kwebali naye byonna byokola kyenkusaba kineki tugamba Tina ate Tina mugambira ki? nze ndi mu bakolera nankani kuba katuiza olwedendema senga nandiwa bikyankanyiza nga nabikyankanyiza kitegeeza mba sigenda wadde osasula leeti eza leeti mba nziwa. Nali ngambe sigenda genda namu naye ndowooza nekyusizza nsazeewo tugende ffenna. Tekirina mazima tugende ffenna kuba tuli nali saagala nali ngamba nti saagala genda kuba maama yanga waali nga nina okuba nga mbeerawo ne mubeera nga mulabire naye kaakati asazeewo engeri gyagambye nti agenda kaate kyekiba kiŋŋaana okugenda. Engeri si mu bubi nti maama mugubi yeesaliddewo yekka n'agamba nti nno kaagende kati nendooza nange nsobola okugenda ne mmalayo ennaku nga buziizo entonotono. Tekirina buzibu tuyinza okugenda ffenna. Kati tugenda ddi? Twandibadde tugenda leero kubanga nange ŋŋenda. Leka tugende leero taata. Mbadde njagala tugende leero. Ate nga Peter agenze simugamye nti nno tugenda. Ojja mukubira essimu mugambe. Taata oyagala Peter agambe kino njagala genda mbyange. Peter mumanyi. Gwe mukubira essimu awakana ng'omumpa. Nagyatyo kwanjula okw'amazzi ni Esther. Mazzi ni soda entula kani oba neerabidde ki
ekita ky'omwe ekita ky'omwe mpozi n'enkoko enkoko y'omuko n'enkoko y'omuko ani agenda okugirya bonna abaliyo bawala beba n'amanyi enkoko y'omuko bazindi pulani yaffe ndowooza nti tejja kugaana ejja kukola beta namukuutidde kinkoze bulungi omanyi nze kati wano bendi omutima gugenze kuntereera buli kimu naye ekizibu ekizzeemu nti ono omwana ate agambye nti naye agenda omuwala esi taata amaze neyejjulula nti agenda si wabi si kibi kati nze nendagenda malayo obudde 2 weeks ngezi ngenda okomewo naye kati kakati kangende agenda sirina esitawajja nga tugenda munange ogenda naye nze sisigaddewo nange ogenze nange enkoko y'omuko nga nkyetaaga sente nnyingi ngenda kwesetinga nsooke nnoonye sente ezo so that when naatandikira okuyita meeting nga abagamba omugole alina kanyawuko kati Christine esente agenda kwongeramuko zamba era eno agenda kuyirya ng'omusajja ennyaanya kene ekanzu entebe soda entula esimu ogirese mwemanyiza okutambula n'essimu kiteeka tugende ogenze maama atonde kanzi bade manyi enkuwerekera ongobye mumaka ago nkuviiridde ongobye mu nnyumba yo nengikulekera lwaki tonneesonyiwa kati kyatugenda onoosanga ate naakusanga mukyalo ate maama temwafuna amatiribona g'ennyumba nga balekedde maama nange bade manyi osazeewo mirembe kona ku ngeri gy'okambuwalamu nali manyi ebyobukazi wabivaako tobirinako naye ma kumbe tolina byakola mbimaze munaye just kale mbadde empandowooza yange kozi n'ekirala muzeeyi tugenda ffenna okugenda kyentegeeza sinasamba kuseka kyentegeeza nze naawe ne Esther tugenda ffenna ewuwo bikantuko njagala owulire byenkugamba uli sikuzaalangako sirina bwe nkuyita n'olwekyo sirina bwe ntandikira kugenda naawe wange anti kati olwo pulaani yammwe ng'ogyerabira kubanga gwe kyomanya nze bwe mba sigala wano Tina ne Peter mba ngenda batawaani era bwe tebagenda kuyisa mu pulaani yammwe gye mwaga kuba oli girlfriend yaliko girlfriend wange
kati n'olw'ensonga eyo obutataataganya pulaani zammwe wandindese ne ŋŋenda n'ekibubu kyange badde simanyi nti olimu ne ku magezi bw'otyo. ndowooza otegedde lwaki nyina okugenda ne bubu wange mpozi of course bwe tuba tugenze onyambeko okundaga awali ebintu mu kyalo so that wensobola okugula ebintu byenaakolaki byenaaleeta ebita nsobole n'okwewonya transport w'okubigula eno mu kibuga kitegeera muzeeyi. Hello? Grace, how are you? Ese lero omukazi gwakwana okakasa. GUTUJJA ekoma oluvannyuma lw'obulongo buno. Top TV, enjoy. Top TV, enjoy. Wategedde otya? Olw'essimu n'ogikwata? Bannange tebaamudde. Sina kye ngenda mugamba. Bannange nga bizibu kansuubire toofune buzibu. Kansuubire naye anaaba bulungi. Bannange kakati olulinya ly'omulaba litegedde. Yadde ayogera naawe. Gwengulu abafudde abo tebazanye basudali b'engulu bakyalo. Maama nnyabo kansubire tebaamudde bannange. Sisobola sijja kwogera naye abasajja bannange. Ate namutegeera munnaye simumanyanga nakati nyewe wafita yalinaani. Abulira yeetaaga omuwanzi badde manyi bawawulidde n'abawulire babadde n'omukisa okuba nga gwogikutte abasajja bannange. Era bayibwa nange mbadde nina gye mba ate entuusa eruka tebampulira tusi bannange. Kale mikwana naye beera bulungi. Lwaki ompalabanyanga ataaso? Kati lwaki ozze eno naawe? Kwagala kale ensonyiwa. Bwebali kulya. Kati kiki ate wandizze eno naawe? Kati amasimu g'obadde onkubira ago kumukumu. Kati ate wandizze. Kati Tina bw'atulabiraano naawe. Ebyo ebyammwe ne Tina naye ebyokumpalabanyanga ataasoma byesaagala. Ate nze kankubuulire Marvin. I am so fed up with everything. I don't want to do this. This is the last time. Kati Marvin nakyendala okunyamba. Marvin, ebintu byo mbikooye. Ebyebisembayo mbikooye ddala bintuuse wano mpulira nga gambye egoge.
dokita kino kyekisembereyo ddala kigenda kuddamu kutawa tulina ddiiro kakati mbadde nsaba okubira Tina omukubira omugambe nti waliwo tesi gy'oyagala okunkolako ate ya bbeeyi nayo yamitwalo nga 30 kitegeera avina ebintu bino kyekisembayo kitegeera ate njagala omungambire nti eri urgently needed kitegeera dokita tulina ddiiro jjukira bwegusembayo sisobola kuddamu kutawaana bwegusembayo toddamu kuba ku simu yange toddamu kujja mu ddwaliro nze mpanise okuva n'olwaleero siddamu kaddamu nja mukubira mukubire kati nga wendi wano naama ate dokita kati ojja genda eweerabiridde mu balwadde kati dokita naawe hello Tina. Yes, wali doctor. How are you? Jendi sebo lyotya. Kakati nina test Marvin yayitiddeko mu office nangamba nti yafunyemu ka pain yes so twandyagadde tukoleyo ka test naye test gye twagala okukola eri quite expensive. Ate kale nze engeri gye navuddeyo nga soogedde naye saategedde oba teyewulira bulungi oba yeewulira bulungi naye nga eno test ya nze ndowooza twandikikoze as soon as possible. Doctor, test egenda kuba mu ssente nga mmeka? Ya mitwalo 3 to do it. Wangi? Emitwalo 3 dokita nga ssente nnyingi. Ya nyingi nkitegeera nyingi naye munange bagamba asiika obulamu tassa mukono. Naye kale kandabe ekyokukola. Mbadde nsaba temulwawo tujje neetaaga ssente zo mangu asobole okujja tukole test eyo. Kale kampulinda mu office. Kale sebo. That was brilliant of you, thank you. Doctor. Sigenda kukola bintu ndiko leero bwe gusembye. Emitwalo 3 tugenda kuvaawa. Nze kwekuseera nti togenda kudda mu kulasimu yange tawaani. Dokita, come on. Annange kati awo bwengattagattamu ssente za bajeti yange ziba zigenda ziwera bajeti yange eba egenda ekendeerako. Yes, honey. Hello. How are you? I'm fine. Yeah. All is well. Honey. Mbudde njagala gendako mu kyalo ne Brady. Nsonyiwa sagambye. I'm just going for just a few days, like 2-3 days. Sikulimba.
tugenda leero. I know nkuguddeko naye. Please. Sente siina naye Daddy yaddangayo tugende leero. Okay. Kale honey. Sako osobola mukubira Daddy. Mukubira. Okay. Okay, bye. That wasn't hard. I didn't severe resistance. Ndi mpumuleko. You don't seem happy. What's the problem? Nothing. Kale nina ebizibu. Oh, okay. It's okay, dear. You can talk to me. I can help you. Huh? Is it your boyfriend? Has he jacked you? No. Oh, so you got another girlfriend? Hmm? No. Bizibu bya taata wange mulwadde. Neetaaga ssente mu bwangu. Oh, Jolly. So do you want to get a leave? I can talk to the boss and he can let you go. Leave tejja kunkolera. Just neetaaga ssente. Akole test is very important. Oh, so what you want is advice. I can ask. I can help you. Ezo tezijja kumala. How much? How much do you need? Olaba ne oba onfuyidde emitwalo 10. Nsobola otandikira awo. Okay. But did you finish the work that I gave you? Hey, Mutabani. Hey, Mutabani. Mutabani. Hey, hold on here. Hey. Twabadde nga tusazeewo nti yamaze nakkiriza mwattu. Naye na oba kutuusa ddi mu mwattu kubanga mbadde njagala kugenda mangu ng'ono taddamu kwekyusa. Kaakati mutabani, nze mbadde nsaba nti nga bw'ogambye nti lwaleero era lubereero kubanga munnange ebintu bino nga bw'obimanyi biba byetaaga kuyita mu bwangu. Kale munneeyanziza mutabani.
Ono mwana onzizizaamu amaanyi nno kati naye mbadde ntidde nga ngamba nti ono mwana n'agenda abakwekyusa nga ono tannaba kummaliriza kumpa atambula naye awo ndi mugumu ono agenda yekyusa leero ate kino taata kino ate kiri naye mukama era olowooza oba akakodyo ke tulimu akategedde kale Is this part of my advance or? No. Khadija, kitu kidogo from me to you. Thank you, sir. Now. Where you go? Thank you so much. You're welcome. But now is your boyfriend coming to pick you? No, he's just a friend. Oh. So, is your friend coming to pick you? No. And by the way, I'm going out. Not now. Oh, okay. I thought you were going to go now. No. Eh? Thank you so much. But you're denying your boyfriend. Okay. I got my jack dinner. I see you. Even me, I'll be there. But it's okay now. Hey. Omaze n'ovaayo nange ogeza okugira n'akamala okwogera wano ne mutabani ngambye nti mugumiikirizeemuuko amale okudda atusiibule bulungi tunagenda sawa mmeka nze nga sagala tambula kiro saagenda bw'anaaba nga akeereye n'atuuka nga bugenze tunagenda ku makya era kati ebyo bifuuse byakumakya kyokka mbadde GUTUJJA ekoma oluvannyuma lw'obulanga buno.